You want to elect him again? Then if you were among those who are going to elect Museveni, I will put you among those stupid old people and the younger people. Yes, if you do. If you ever come up and they say you are going to elect Museveni, I will put them among those who are stupid. So your leader, Kyagulanyi, is more honest, more principled than you, so-called lawyer Mpuuga. You are a coward. You are an opportunist. And the sooner you resign as the leader of opposition, and not only as leader of the opposition, but as a member of NUPE. So we went and met the Attorney General. So today, I received a letter from the Attorney General, Honorable Kiryowa Kiwanuka, before he had written to all these other groups. These are for my records. So he wrote me a letter, and Bishop Rere. The letters come on the 9th, which means it was written today. And it was delivered today. If you don't get excited, I'll remove being a pastor from you. Kati baagala kutegeeza government nti babiri basatu bana they own the 14.7%. Era yensonga lwaki mu kaseera kano basobodde okumatiza Attorney General tulekeraawo okuwandiikibwa kati bo balaga nti be batuvunaanyizibwako kibalo bali mu kibalo. Muzeeyi ng'agenda kunoonya bulu mu kaseera bwe kati sente ezinaagenda mu balokole eri abeefuula abakulu b'abalokole beefuula abakulu b'abasumba bonna. So bamulaga nga tobawandiika wano nga tobawandiika na bano na wano ffe tubalina eno. DPTV Uganda, Dawn People Television. Mu mwaka gwa 2006 Uganda yayina okulonda. Era ng'okulonda kuno kwali wakati wa Dr. Kano Kizza Besigye ne Yoweri Tibahabulwa Museveni. Akalulu kano kalabikiramu emivuyo egitagambika. Kakati Justice Professor George Kanyehamba y'omu ku balamuzi abasatu abayimirira ku magulu gaabwe ne bagamba akalulu kano kasaana okuddibwamu kuba kaali kalimu emivuyo egitagambika. Kino kyamukostinga kinene n'okubeera nga yava mu kifo ekyo era n'afuukira ddala mulabe era nga tebazigatta na mwami Museveni. Ebbanga ddene azze criticizinga gavumenti ye, azze exposing ebikyamu ebiri mu gavumenti eya mwami Museveni. Kitalo nnyo. Olunaku olwaleero luddugavu, lwanzikiza, ddala lunnyogovu olw'amawulire agavuddeyo ne gakakasa nti ono avudde mu bulamu bw'ensi eno. Bingi ebigambo abyogedde era tugenda kubeera nga tubikuwa. Yavaayo n'agamba nti Mathias Mpuuga Nsamba bali bankwe, ba opportunists oba banoonyi bakiddako. N'agamba mu bwangu ddala ajja kuba resigninze ku kubeera nga ava mu kibiina kya NUP ng'afulumye nga yeegobye oba nga bamugobye. Era n'ategeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'abadde ayogerangako buli kaseera ng'agamba musajja wa mazima ali principled era nga ayoleka obugezi bwe n'okumanya kwe n'obwesimbu. Ye musajja Professor George Kanyehamba avudde mu bulamu olunaku olwaleero. Bingi tugenda kubeera nga tubimwogerako. Waviridde mu bulamu bw'ensi ng'olunaku olwaleero lawyer eyamubbako ssente ze aleetebwa. Leero 14 omusango gye guli ate Professor dwafudde. Bingi tugenda beera nga tubitunuulira. Robert Kyagulanyi Ssentamu awuubiyeeko olubu lw'ekigere wali ekigo okulambula ku basibe
wamu ne munywanyi we Mansuri Semanda amanyiddwa nga King Saha, so nga ate entalo oba olutalo wakati mu basumba lubaluseewo lupya nsonga zaaki buyinza n'ebintu ebirala ebiwerako. Enteekateeka nnyingi ze tukuleetedde, weekuumireko bwekuumizi butereevu. Tugenda kubeera nga ebigambo tubyogera nga bwe tuteekeddwa okubeera nga tubyogera. Kale katukole bwe tuti then ate nkomewo. Buterevu mbanirizaako basebo ne banyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegesa amaaso n'okubeera nga mutwegasseeko. Olunaku lwa Mande kansuubire nti buli kimu kitambula bulungi, wakedde ku mulimo bitambula bulungi. Atasobodde kubeera ng'ogendayo naawe tugamba nti ke kaseera ogende oyige ejjamba, oyiye ekigulira amagala eddiba. Twagala okusaasira buli omu ayina ebizibu ebyenjawulo. Tugamba nti Mukama akusaasire, akuvuunuse akaseera akazibu k'oyitamu. Abafiiriddwako abantu bammwe tubasaasira era tubagamba nti mubeere bagumu, oba oliawo Mukama ajja kubeera ng'atereeza. So nga ate abafunye essanyu oba amasanyu ag'enjawulo naddala mu weekend gye tuvudde n'olwaleero, nammwe tusanyukira wamu nammwe ne tugamba nti muyogeeyoge. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Weewaawo olunaku olwaleero njagala munzikirize tutandikireko mu bigenda mu maaso. Olunaku olwaleero omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu akedde mu kkomera ekigo ogenda okulambula ku basibe ab'enjawulo era ng'agenze ne ttiimu ewerako okubadde ne munywanyi we Semanda Mansuri amanyiddwa nga King Saha. Era wano batuuse ekigo bwe batyo ne bagenda okubeera nga balambula ku basibe bano. Katono nnyo nga bagenda, then tujje batubuulire ate ki ekiri ku basibe bano na ki kye baggyeeyo oba abasibe ki kye babagambye. Okay, President, tuuse ku pension ebudde buno ekigo ne munywanyi we King Saha okukyalira mukwano gwabwe Madubala eyasibibwa ewatali musango. So ekyo ekiriwo obudde buno baganda bange basebo ne banyabo afande nengotaddewo okutya kungi. So abana ikompini gyebasinga okwogerako balinamu internal pain mu mugongo naddala bayisibwa ku seemwayo. So mu mbeera eyo tubalabyeko bakyali baffe kirungi nti bali strong, enna bali strong. Ne batusabye ekigenda okugenda tubagattiragattireko betage kulaba ku baloya very soon, naye nga tubaddeyo tubalabye era tugumya famire zaabwe, tugenda kugezaako zimukinga out ngera bwe batusabye. Nsigadde kozi n'okwongera okusaba bannayuganda baleme kwerabira bannaffe bangi abali mu kkomera awatali musango, okugeza omuvubuka oyo saagwa ayogeddeko Madubala artist ng'abalala bonna bonna, Madubala blogger ng'abalala bonna bonna, wakati mu mbeera nga bablogger abawemula ate Museveni bawe ebitiibwa basasula ssente nnyingi
avayo nawe mula Kyagulanyi ofuna omusaala gw'amaanyi ofuna n'obukulu bw'amaanyi naye omuntu nga Madubala yakwatibwa n'akubibwa n'atulugunyizibwa n'amala n'asibwa omukomera so kyanaku nnyo okuba nti embeera ekyaliwo Uganda bonna bavumirire okunyigiriza okugenda maaso si ku Madubala yekka naye nawe osobola okukerenca nga bakuyisiza nga Madubala si ku Angulibo yekka oba aba political prisoners abalala bonna bonna naye mu mbeera etali mbenkanya naawe osobola okwesanga ng'onyigirizibwa so mulwanire abo abanyigirizibwa nammwe ekiseera kyammwe bwe kiba kituuse bannammwe basobole okubalwanirira. Okay, kyekyo Bobi Wine ne King Saha kosa ne tiimu ey'abamawulire bakyaliddeko Madubala n'abasiba abalala era ne batutegeeza nga bw'obiwulidde naye waliwo ensonga ey'okulwanira. Njagala tufune ebigambo bya Bobi Wine bino then tulyoke tukomewo. Era nze nja kufiirawo paka nga bikyuse. So bemulabanga tulwana tulina ebituluma tetwali nga bwe tuti mwe muyinza okundaba nga ndi oke ne mulowooza nti njagala buli omu abeere oke kubanga bwetyo bwe tulina okubeera. Ensi yaffe engagga tetwali bwe tuti amalwaliro gaalimu muno enguudo tezaali za kolasi naye nga nnungi mu bannamasaka mwali bagagga. Kino kyali kibuga ky'abalimi abakenkufu nga Basudde bwe yayogera neraba obwavu obufumuka. Enkya y'olunaku olwaleero muganda waffe amanyiddwa nga Noah Mutwe akomezeddwawo mu kkooti eya Buganda Road. Noah Mutwe luli lwe baamuleeta omusirikale ye baamuwa bail ku $5,000,000 naye gwe baawa bail ye yaleeta deal ng'agiwa Noah Mutwe mbu bakube General Museveni peva. Kakati gwe bagamba mbu ye yaleeta deal ng'agisomeramu Noah Mutwe bwe yawaayo $5,000,000 baamutta ne bamuwa bail. Naye gwe baaleetera ye baamulemera aga tewali bantu bankizo bayinza kumweyimirira. N'olunaku olwaleero Noah Mutwe n'olunaku olwaleero bamumye bail. Nabadde ku lunaku lwali lwa 6 nayogerako ne muganda wange amanyiddwa nga Mukibi Hope. Twali twogeraawo ne Noah Mutwe embeera nayo si nnungi okusinziira ku mukyala we bye yatugamba ku ssimu. Oba oliawo bye tutasobola kujja kati mu kiseera kino bagamba naye embeera si nnungi. So leero bamumye bail. Njaga tuwulirize ku bigambo bya Noah Mutwe bino. Ebintu bino birumya bikaabya. Njaga tuwulire ku bigambo bya Noah Mutwe ng'ayogera. Gyewogerako jjajja wange alinayo nga kijja so bibirayo most cases wali ennyumba y'ekijja kati olwangenze nga ngenda malayo omusire from 5 days to 6 days mberayo. So you spend there much time? Not much. Kisinziira kiki kyeri. What are your businesses? Of course ekwongera nesasanga naye nga sigyestayinga kuba it's near and wamikala nyekomambo. It's not far. Councillor, where are you lying? Ekitiibwa sirimba amazima g'okugamba nti omwana mutuuze waffe kanyaku maaboga era nga bwagambye nti ati ogenda oyinza okunkano ngamba nti kansala n'owaalibwa osobola omunooonyaawo bw'aba mbuzira ne munoonyeza eggombe naye eggombe limanyiyo ekitiibwa era gye tubaziika kyekijja kyabwe.
Yenuwa Mutwe agezezzaako okunnyonnyola aleese ne kansala w'oku kyalo gy'abeera owulira nga ne kansala bali mu mwenyigiriza babuuzizza Nuuwa Mutwe emirimu gye n'agyogera naye era olaba nga okunyigiriza weekuli nga bali mu kupushinga okulaba nga era tebamuwa bail kituufu bajjemu mme. Njagala tufune ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro abaddeyo mu kooti bulungi nnyo ndowooza bw'avudde ku NBS n'agenda mu kooti. Katufune ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro ayongere okubeera nga atulambululira what exactly ekibaddeyo. Tulowooza nti n'omuweekitiibwa omulamuzi alabye Nuuwa Mutwe yaani oluusi baba bakakuwamba nga bakakuleeta ebigambo ebikukonjerwa ne gwe bakuleetedde abagamba nti ngudde ku mutujju akola ki asembayo naye alabye Nuuwa Mutwe musajja mukakamu musajja mwetowaze musajja agondera amateeka era tukakasa nti dimina kubanga nga bawa bail dimina ey'oyo gwe bawaabira ebankulu dimina ya Nuuwa Mutwe sirowooza wadde nti eyinza okuba nga omulamuzi tagirabye nti Nuuwa Mutwe yeetaaga kubeera bweru. So bwe kityo tulowooza nti amazima n'obwenkanya wakati mu kuwozesebwa ku bisanga ebijweteke ku bannaffe ne ku munnaffe ono Nuuwa Mutwe gajja kweyoleka kadde mpaawo kaaga. Ffe tuli beeteefuteefu ng'ekibiina okuyimirira ne bannaffe kuba tumanyi nti batulugunyizibwa lwa be bakiririzaamu. Bw'otunuulira omusango gwe bavunaana Nuuwa Mutwe naawe weewuunya nti omusango bwe gutyo gufuna gutya n'omwagaanya gufuna gutya ekyanya mu kudiibudda ssente z'omusolo ne gujja ne mu kooti zaffe zino. Kooti zaffe zino ezisinga mu Uganda ziri bogged by backlog, zirina emisango mingi egikyalemeddwa okusalibwawo olwa human resource, olw'ensasula embi n'olw'obuteetengerevu obwa judicial organ. Of course mu manifestos zaffe tubagamba nti ebitongole bino naddala esiga eddamuzi mu gavumenti ya Kyagulanyi Robert Ssentamu bigenda kuba ne independent financing lisobole okuweba nga lyetengerera ng'essiga eddamuzi okusinga kati ate bwe balirinyirako ne balisaaba ettoomi ne balireetera n'ebisanga ebijweteke nga bino bye baleese olwaleero ku Nuuwa Mutwe. Naye twagala okwebaza Nuuwa Mutwe nti mugumu muvumu era tatiitiridde ensonga ez'okuyimirira wamu ne bannayuganda. Olwaleero pulezidenti abadde wakumukyalirako mukomera naye ate abadde lunaku lwakomezeddwawo kooti naye pulezidenti ali wamu naye ayimirira naye oli bwe twagenda mu komera tetwasobola kumulaba naye tukakasa nti obudde bwonna tujja kumukyalirako tuwayemu naye twongere okumugumya era tumukakasa nti bino byonna bijja kuggwa ku last bannayuganda bajja kwambala enkoto. Eyanza kanso mu luzungu. Okay. Omukulu amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro ng'agenda mu maaso n'okubeera nga atutegeeza. Bamuzizaayo weeks 2 okutuuka lwanaakomezebwawo. Weeks 2 endala okutuuka wanaakomezebwawo. Kitegeeza olwayo we ziba ennaku z'omwezi 14. Kitegeeza sajja baagala kusiba Nuuwa Mutwe ebyaddala. Naye njagala tugende mu luyimba lwa King Saha luno. Yaluyimba ne His Excellency. Then tugende mu luyimba luno tukomewo. I may not be your friend, but I'm not your enemy. I'm a
Okay, kale mukulikeeyo mukayimba ka mwana mulenzi amanyidwa nga King Saha, naye era munzikirize kubigenda maaso mu ggwanga. Twetaaga nnyo obubaka obw'abantu abafaanana nga bano kyannaku nti agenze atuvudde ku maaso. Gye buvuddeko omugenzi kati Professor Kanyehamba George yavaayo n'agamba bw'ati, mwenna mukimanyi nti mwami Museveni ayagala kuggyawo bail. Bw'aggyawo bail kitegeeza baganda baffe abakwatibwa n'emisango egy'ebyobufuzi ne mudduka wali ekibuye ku CPS ne mugenda ne mubeeyimirira ne mubajjawo, baagala kubiggyawo nga we bakwata tewali byakuta. Justice Kanyehamba yavaayo n'akola statement n'agamba bw'ati, n'agamba nti mu kifo ky'okubeera nga bajjawo bail eri mu mateeka era ng'eri wansi wa Article 23 mu Constitution ya Uganda eya 1995, mu kifo ky'okugjawo nti mugjewo bail mugambe lumu Parliament nti ekwate Constitution namba egisuula eri terina makulu, kubanga abaana bwe kitegeeza bano be bamma bail balooya n'abalamuzi ab'enjawulo n'abalwanirizi b'eddembe bwe bakiyingiramu nga bagamba kino kirinyirira eddembe ly'abannansi, abakulu ne bagaa kale mukireke, ne kye tugenda okukolanga tubabeezengayo bubeeza mu kkomera eyo. Kakati ebyo bye biriwo, olaba nga kyeyayogera kituufu. Constitution eriawo eringa kidiba omuugwa, yafuuka ekintu ekitalina makulu eri bannayuganda naye ng'egasa abakulu abali mu buyinza. We bakwetaaga nti sajjeme bakwetaaga, awo amateeka gakola. Ne bwe baba akawaayiro tekaliimu mu Constitution, bakukwata nga tekaliiwo ne bakubeeza mu kkomera nga ne bye bakuvunaana Constitution ya Uganda terina weebyogererako. So baganda baffe bali mu kkomera mu mbeera efaanana bwetyo. Mu ngeri emu gw'olengeraawo Justice Kanyehamba nga tetunnaba na kubeera nga tugenda mu yaani, njagala tusooke tumanye ku bigambo ebimu ku ebyo byazaayogera. Yavaayo n'agamba nti omuntu yenna okuwagira mwami Museveni oba totegeera. Bw'ovaayo n'ogamba nti owagira mwami Museveni leero ng'okyagamba genda mulonde oba totegeera. Si bigambo byaffe biri mu katambi kano. Again, then if you were among those who are going to elect Museveni, I will put you among those stupid old people and the younger people. Yes, if you do. If you ever come up and they say you are going to elect Museveni, I will put them among those who are stupid. Professor, wasembayo ddi okulonda? Wali olonzeeko? Yes. One time I elected Museveni and Museveni again. The other, the last election, we were not allowed to vote here. The materials didn't come here until 4 o'clock, and we went home. So I didn't vote. This last time I voted Kyagulanyi. Okay. I did. You see, I never hide anything. I never fear anything except God. So take it from me. So, Professor agamba bamubuuzizza wali olonzeeko, n'agamba ye omulundi ogwasooka nalonda Museveni nenziramu ne nnonda Museveni, omulundi omulala bannemesa okulonda teyava waka, omulundi ogusembyeyo gwe gwa 2021 n'agamba nalonda Kyagulanyi
n'ateekako ne smile ekiraga nti kye yakola takyejjusa kye yakola kyekituufu kye yakola kyekituufu mu ngeri yemu abadde musajja ateerya ntama ataluma mu bigambo bye yavaayo ng'asinziira ku mukutu gw'amawulire ogumu n'agamba nti Kyagulanyi ye mutandisi wa people power era n'amutenda amagezi obumalirivu okwewaayo kwakozesa era nga agamba y'omu ku bavubuka abasinga okubeera abagezi. Njagala tuwulirize ebigambo bino. You that one of the originators of people's power is Honorable Kyagulanyi, otherwise known as Bobi Wine. He's a very principled young man, but with a vision. And by sheer coincidence, when he became an MP, he and a few others, including Jarad Karuhanga, visited me at my residence to see how I was. So they heard I was in a poor shape. They were happy that actually I wasn't. And when he was elected in a by-election, people have forgotten, I wrote an article in my usual column, New Vision, welcoming him and saying that I hope you will not be a traitor to this country, but you will lead the young to Jerusalem for politics in Uganda. So I am very happy that maybe one or two words which I discussed with them at my residence may have caught on. But he was already well known. He was famous. I don't think I made any influence on him. But I like him because contrary to what we say, he says things openly. He's not a traitor. Just as Edith Byanyima is not a traitor. And if you are a government of principles and a vision, you create as fewer and fewer enemies. The way the NRM is working, every time they put Kanyamba in jail, you create 15 enemies, his relatives and friends. If you put them also in jail, you create 30. So from being the most loved and cherished political movement, the NRM has become a nightmare to most Ugandans. NRM yafuuka ekirooto eky'entiisa eri bannayuganda. Indeed, tewali kyalimbye. Nakyogera nako gye buvuddeko awo ne ŋŋamba nti kati NRM kitiisa eri bannayuganda. Kubanga lwaki kitiisa entaya NRM? Ne gw'olowooza nti talina buyinza kwenkana mwami Museveni bw'aba ayogera akulaga nti asobola okukola ky'ayagala. Era akulaga affe tuli mu buyinza nga n'amaanyi akulaga agalina. Akutegeezezza nti ku bumalirivu bwa Kyagulanyi Ssentamu kiki ky'ataalina ebyo tetusobola na kubiddamu cause olwo lwafuuka luyimba ku Bobi Wine. Buli kimu yakina yali mugagga, yayina ensonga obutajja mu bino. Era n'akuwa ekyokulabirako nti bw'okwata nze oyinayo abantu abalala 15 b'oba oleese okutandika okutunuulira ng'omubi. Neera nabo n'abe 15 w'onoobakwata kitegeeza wagenda kuwera abantu abalala 30 abakulaba obubi. Onaakomawa. So tugenda kusubwa nnyo Professor. Tusembyeyo kano tugende mu bimukwatako. Kano kakulu nnyo. Yali ayogera ku bwesimbu bwa Mpuuga nti si musajja wa kigambo kye. N'agamba era mu bwangu ajja kubeera nga ne Nuupu agifulumye. N'agamba nti yeeyita looya, tubuulire woofiisi ye weeri ey'obwalooya. Bw'abanga ddala looya atuweeyo omusango gumu gwe yali abaddemu.
nga mutufu obikwata bwoti n'obigatta ogunoonyayo ogu nga teguliiwo. Kanso Mpuuga ekituufu kiri nti profesa ono yakulaba era n'atugamba nti Kyagulanyi ali mu honest w'amazima n'ebiringa ebyo. Tulaba akatambi kano ak'omugenzi mu budde buno then tujje tutunule ku byafaayo bye. So your leader Kyagulanyi is more honest, more principled than you so-called lawyer Mpuuga. You are a coward, you are an opportunist, and the sooner you resign as the leader of opposition, not only as leader of the opposition, but as a member of NUPE, the sooner the better this country will be off. Katonda one. Okay. What is going to this country? Mpuuga, are you a lawyer or a speculator? Katonda one. When I hear the names of people like Mpuuga complaining with his leader, and in the parliament he's loved a leader of the opposition, I want to vomit. Mpuuga resigns today for non-performance. And the late for non-performance and for deception. You deceived me. That's why you are going to move that motion in. I am going to give it to you. The newspapers don't publish these things. Mpuuga, what are you doing? You are not a politician. And Kanyambi is really angry with you. So are many Ugandans. Leave office now. Let Kyagulanyi run NUPE. Not Mpuuga. Okay. At least is principle. Our viewers with Justice Kanyehamba is annoyed over the performance of the leader of opposition. What guides your assertion that Mpuuga is likely, if given an opportunity? Mukama Katonda awummuze omwoyo gwe mirembe ye Professor George Kanyehamba. Tetujja kubyerabira kubanga wabyogera mu bulamu kyokka ate ne tubirabako. Bino byonna tubyogera Mpuuga tali mu NUP era Kabwanango ne NUP nga wabyogera tewali kikyuse ate era Katonda abadde wa kisa n'obyogera ne bibaawo ng'okyali mulamu. Wagamba mu bwangu agenda kuba afulumye NUP mukadde kano yagifuluma dda era n'ogamba nti buli wowulira erinnya Mpuuga owulira oyagala kuzza mmeeme. Kituufu naffe wano bwe tuliwulira bwe tuti tuwulira ng'emmeeme etudda. So katugendeko mu bimukwatako before nga tetunnatuuka katulabe ku bubaka obwa Bobi Wine bwe yawandiise ku professor ono. Bobi Wine yagambye nti my family and I are saddened by the news of the death of Professor Dr. J.W. Kanyehamba. Nagamba nti our hearts go to the family and friends of the late great pillar of constitutionalism in Uganda and Africa. May the Lord strengthen you through his tough time. Rest in peace. Byebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. And I think ne bagana abeera maziika tayinza butagenda wa mukwano gwe munywanyi we. Munaku ezisembyeyo twalaba nga Bobi Wine akyadde mu ddwaliro ng'ali ne leader of opposition ng'ali ne David Lewis Rubongo ya Secretary General bagenda ne bamukyalirako. Professor George Kanyehamba okutegeera obuzito bwe n'amaanyi ge naye yaani wano wenjagala tuwulirire ebibadde bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Katuddeyo tutegeere nti musajja abadde akuzeemu era Katonda abadde mu blessings n'ekirabo eky'obulamu. Endwadde emusse tutegedde nti zibadde ensigo kidney ze zimusse wafiiridde ng'amaaso n'amagulu nga byo musajja tubyamufaako.
kyokka era ekiseera kye kimu waafiiridde nga wiiki ewedde wabaddewo omusango ogubadde mu kkooti nga waliwo looya eyamubbako $5,000. Omusango guno looya eyamubba leero lwakomezebwawo leero 14 ogw'omusanvu leero lwakomezebwawo mu kkooti amuvunaana afudde. Ebyo nabyo oteekeddwa okubimanya. George Kanyehamba okwongera okubeera nga mukuwaako leka nkujjukize nti afiiridde ku myaka egy'obukulu 86. Ku myaka 86 Mukama tamusussizaawo. Yazaalibwa 11 August 1939 era nga yazaalibwa Kinkizi District Kinamba Kinkizi District side zeeyo mu Kigezi region gye yazaalibwa. Najja nga asoma mu masomero we yayita era n'afuuka omuntu ow'amaanyi. Katujje mu biri recent ebyajjo juzi nabyo osobola okubeera ng'obitegeera. Kankuleete mu 2006 mwenna abaludde mu byobufuzi mumanyi ekyaliwo mu 2006 ennyimba zaayimbibwa omwaka gwa 2006 buli omu agwesunga buliba buti buliba bugenze ebiribaawo n'ebitalibawo Katonda yamanyi. Gwali mwaka muzibu nnyo nga Retired Colonel Kizza Besigye aleega mu 7 ebikya era tugenda okufuluma akalulu ako ng'amazima matuufu gali nti Besigye akawangudde. Akalulu ne kaculumpanyibwa. Besigye agenda mu kkooti ateekayo omusango. Bw'ateekayo omusango gwe ampuliriza kkooti n'etuula abalamuzi 9 kwavaako abalamuzi 3 nga ku balamuzi 3 kwe kuli Professor Dr. J.W. Kanyehamba n'agamba nti akalulu kaddibwemu era n'akakasa kkooti ne balamuzi banne n'abagamba nti amazima gali nti akalulu kabbibwa era kakwatibwamu. Okubeera ab'amazima kaddibwemu envuunula bibya. Kino kyamufuula ow'enjawulo mu ggwanga newankubadde yali w'amaanyi yali wanjawulo kyayongera omufuula ow'enjawulo. Omulamuzi ali ku ddaala erya Supreme Court kkooti ensukkulumu okukola ekyali kiri kwegamba ekyali ekizibu naye ekyo yakikola ne kisanyusa bannayuganda n'ekyamuzaalira ebizibu by'otamanyi na muwendo. Era okuva awo n'awanuukulwa ku kakiiko ak'abalamuzi ne bamuggyako okubeera nga yakulira Supreme Court ne bamuggyako. Bwe bamuggyako ebintu bingi byatandika okukyankalana, misango biki n'ebirala bingi. Just okubeera nga nkumenyeramuko wano nzikiriza nkuwe we kifaanaganiramuko nti mu kalulu akawedde ka 2021 Bobi Wine yabbibwa akalulu mu butakkiriza nti awanguddwa n'agenda mu kkooti. Bw'agenda mu kkooti abalamuzi era 9 be baatuula. Ku balamuzi 9 kwaliko omulamuzi omu amanyiddwa nga Justice Kisaache yayina ensala yiye. Ensala ya Kisaache mu kiseera kino Ssaabalamuzi Alfonso Winyiddolo yassala amagezi gonna okukakasa nti Justice Kisaache tawa nsala ye. Basooka ne baswama ensawo ye eyalimu ebiwandiiko bye ne babibba ne bibulawo. Naganze nabiwandiise mbimanyi mu mutwe. Najja n'atuula abyogere ne bajjako amasannyalaze. N'agamba kansigalewo mbyogere bannamawulire kasita weebali abalamuzi abalala bonna ne basituka ne bavaawo. Nga kyonna kye bafa butaawukana bo bagamba mwami Museveni yawangula, ono agamba nedda akalulu kaalimu ebirumira. Ekyavaawo Justice Kisaache
yatandika okulwanagana ne mukama we Owinyiddolo olw'ensonga z'akalulu. N'awandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira mwami Museveni amuwummuze ku mulimu. Mwami Museveni n'aga sigenda kuwummuza, n'agaana ogisayiningako. Ebyaddako ne bamutema omusaala, ne bamugya ku musaala okumala emyezi kumpi 3 ku 4. N'addukira mu kkooti obuyambi ne bubula. Bino byonna yabiyitanga mu kuwakanya ng'agamba nedda mwami Museveni wano waaliwo ebirumira. Yoyo gw'olengera ku screen. Ekyaddamu okulabika nga atulaga threats n'abantu abamuwondera abaagala okumutta. Ekyaddako okulabika ng'adduse mu ggwanga. We twogerera bino yayitamu. Agenda okuyitamu ng'emyaka gy'okuwummula ng'omulamuzi gyatuuka mwami Museveni yagaana omusayiningira awummule. Bamukola ebyamankyolo kyokka ate tebaagala awummule mbu kirabisa bubi essiga eddamuzi. Kakati bino mbikuleetedde kuddizaayo Professor George Kanyehamba bye yayitamu mu kiseera ekyo. Ye yali atwala Supreme Court, naye byonna ebyamukolebwako okuva mu kalulu ka 2006 byakyusa bingi. Abadde musajja akritisayizinga gavumenti ku nsobi zeekola nga tasirika. Abadde mwogezi mulungi naddala ku ebyo. Abajjukira akalulu akaaliwo okulonda president wa Law Society yayimirirawo kulwa Ssemakadde era n'amugamba koze wano ogenda kuwangula. Newankubadde emivuyo gyaliyo Ssemakadde yawangula era bwe yawangula n'addayo ne yeebaza n'amutwalira ne ku ttooke ndowooza nalaba n'enkoko n'ebiralalala. Musajja tabadde mwangu nnyo eri gavumenti. Abadde mulwanirizi wa ddembe, abadde musajja akoze mu bintu ebyenjawulo, mulamuzi, looya, biki n'ebirala bingi bye tutasobola kubeera nga tujja tulambulira okumalayo. Yoyo omusajja avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero. Yazaalibwa 1939 tasusse 225. Mungu n'amuwummuza n'amuzzaayo mu ssasa eyo gye yamujja. Tujjukireko nti yapointingibwa nga omulamuzi oba ssaabalamuzi mu Novemba wa 2009. Novemba wa 2009 ebizibu ne bitandika. Balinga go bali basetting atandika ebizibu. So byebyo mukwano gwange bingi nnyo ebimukwatako, basajja abajjudde ebyafaayo era nga Bobi Wine abadde amwebuuzaako nnyo. Ne bw'olaba Professor ayagala ennyo Bobi Wine babadde bati nga buli step Bobi Wine gy'agenda okuteeka ateekeddwa okutuukako ewa Professor amwebuuzeeko. So yoyo omuntu afudde kitalo nnyo nnyini ddala. Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa oba oliawo. Nzikiriza tuveeyo yeyo famire omukyala n'omwami nga bamukyaliddeko Professor ewakaawe. Nzikiriza tulaba akatambi kano tukomewo tweyongereyo. Then kati nenvaayo nentegeeza Abannayuganda nti NUP si kibiina wabula project aba gavumenti aba NRM be bajingirira project eyo. NUP kyali kibiina nga kibaddewo myaka nga 17 kibiina kya Kibalama ne bakiguza Bobi Wine
Bobi Wine n'akiguza abantu abalina ennyonta ey'okuwangula obululu. Nenvaayo nentegeeza Bannayuganda. Ganda balina ekigambo kye bakozesa nti engajaba. Naye bw'otunuulira Mao, nkimanyi olw'okuba abantu bamuyinako obusungu, oli ayinza okuga nti Mao si mugezi. Mao mugezi. Mao musajja mugezi. Naye kyangu nnyo omuntu okusasulira omugezi afuuka omusiru. Kyangu nnyo omuntu okusasula ofuuka omusiru wadde oli mugezi. Era n'ofuuka omusiru enjawulo eri emu. Kizibu nnyo okusasula ng'oli musiru ofuuka omugezi n'oba omugezi. Tekisoboka. Kati abantu bangi be tulina mu ggwanga nga basasulwa ne bafuuka abasiru. Naye ng'ate bagezi. Naye nga ku ntoli z'omuntu kwe batambulira ne bakkiriza bateeke ebbali amagezi gaabwe beefuula abasiru. Kati mubamu kwabo abakkiriza bawummuze ebbali amagezi bafuuka abasiru. Sijja bagamba nti yoyo sisobola kukinyegako oyo mugezi. Naye mbadde ndaba programu wano enkya y'olunaku olwaleero Alex Waiso Mufumbiro gy'akoze, naye nga yeewuunya ku bigambo Mao byali mu kkola oba ku bintu Mao byali mu kkola. Etteeka lya Syndic Director Commission Waiso atakkiriza nti ono ye Mao, nga nange bwe sikkiriza. Naye nze ngenda nzikiriza kuba nkimanyi nti kyangu nnyo omugezi omusasula ne yeefuula omusiru. Kyokka ate kizibu omusiru omusasula yeefuula omugezi. Tosobola kubeera mugezi ng'oli musiru. Kyokka ate omugezi asobola obbeera okwefuula omusiru. Tulaba akatambi ako. That letter is fake. That letter is fake. Era Norbert Mao. Omanyi ekisinga okunnuma ku Norbert Mao, and I think this letter is fake. It is fake. That is not Mao, I know. That's not Mao. Somebody wrote it for him. Oyo Mao taso ajiwandika. The Mao I know. What's wrong with this letter? That letter does not reflect the Mao I know. I know Mao has challenges. He has problems. He has problems. What's wrong with this letter? But I don't think he can stoop that low. He can be that bogus. And that letter is appended on his signature. Yeah, but let me tell you. He's quoting the law. Which law has this? So give me an article he has quoted. Our quote is no part of the Political Parties and Organizations Amendment Act. And what is he saying? Era Agambie wano, and I want to look for what he quoted here. Specifically, the new law states that, notwithstanding subsection 1, government shall only provide funds or other public resources to a political party or organization referred to in subsection 1. If the political party, or organization is a member of IPOD and participates in the activities of the inter-party organization for dialogue. He has not quoted any law. He's speaking about a new law. He's disabusing himself of the existing laws. That law is a bull in a window shop. It cannot work. It negates the laws of natural justice. It is fishing through a false lake. I can tell you that that's not the Mao I know. Oyo siye Mao gwamanyi. Katulabe Mao gwayinza okuba nga amanyi. Yoli Mao omukadde mutuwe. Museveni guli gwayingiza mu cabinet. Museveni guli gwayingiza mu cabinet ayagala amuvuge nga wheelbarrow. N'olwekyo akusibako omuguwa n'akusika okutwala gy'otayagala genda. Naye nga ye aba asazeewo nti gy'oba ogenda. Museveni akusi kadde mu mulundi guno. Museveni guli gwayingiza mu cabinet ayagala amuvuge nga wheelbarrow. N'olwekyo
akusibako omuguwa n'akusika okutwala gy'otayagala genda naye nga ye aba asazewo nti gy'oba ogenda. Eza kati Mau mukadde kano Wirubaalo basika batwala adaye bapolitician bakuno ale Kyagulanyi olyoka daba Mau bwe yali awo yali ategeera ng'agamba banne ayagala muvuge mwegendereza omusajja temumugwamu alinga Kaziwe Bashiri Kaziwe Bashiri yajja n'atusomesa badikiteeta bwe bakola awo engeri badikiteeta gye boonoonamu amannya g'abantu akugula n'akugjeeyo era n'atugamba lwaki aba agula mu opposition agula akakase akimanyi nti bwakugula abamu bagwamu amaanyi ne bagaa n'oyo bamuguze amalamu amaanyi naye n'atugamba badikiteeta bw'aba akuguze badikiteeta batta ate badikiteeta bw'akugula n'akuzza gy'ali tasobola kwesiga amanya nti kyakukoze naawe kyojja omukola kyokka ate olwamaliza akasajja nako ne bakatwala nenga abapolitician baawano wagwani basajja mmwe naye ekikulu kya byonna bano bammawu ne bonna boolaba abaggulawo obubiina bw'ebyobufuzi mu Uganda bajja ku nsonga emu kulwana Bobi Wine. Katusooke tufuna akatambi kano. Kyagulanyi teryali mwenkana yadde nga bamulwana tebali musuula kebeeyo DPO FDC kababeera bajema babuloga bamulwana tebali musuula badyefu nabo bafuma kyako PPF naye efubye Kyagulanyi teryali mwenkana yadde nga bamulwana tebali musuula kebeeyo DPO FDC kababeera bajema babuloga bamulwana tebali musuula abadyefu nabo bafuma kyako PPF naye efubye Baana mwe Katonda tali basonyiwa kayimba kanyuma ebyaddalako kanyuma kati waliwo era gwe kigenda okunyiiza kibanyiize mutusonyiwe kayimba kanyuma si mu bubi kale no katuveeyo eyo twagala kubeebaza bwebaza mwenna abatambula naffe mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mukyatugoberera okutuukira ddala ku budde buno kyemukola kyekisingira ddala okubeera ekyomuwendo era ekyenjawulo njagala kubeera nga tugenda mu mboozi eno mu kaseera kano tetujja ginnyonnyola nnyo ne tugenda gireka kasooke ngibatemeretemeremu eddiini y'abalokole bw'oba ggulawo kyaki okugiwandiisa ogiwandiisa nga NGO oba ekitongole era abagivunaanyizibwako be balondoola eby'omutindo mu ggwanga wali eyo Katonda wange kale katusookere wano tuyingire kyaki omulundi gumu kyaki mu Uganda ne Bulaaya enjawulo zero kakati wulira waliwo emboozi eno tusooke tugirabe endowooza amasasi gavuze mu kyaki
abantu babiri okumaliriza nga bafudde ne wabaddewo okunoonyereza kiraze nti ate obuzibu buviira ddala ku kyaki n'abaakubye bannaabwe bali munda mu kyaki. Kakati kyaki za Mukama waagwani mubalaka ki? Soke tulabe emboozi. Women were shot, 2 killed by a gunman who opened fire inside a Baptist church. The suspect was shot and killed by police. The suspect fired his weapon at individuals on church property. Preliminary information indicates that the suspect may have had a connection to the individuals at the church. Earlier at a traffic stop, the suspect shot a state trooper. That trooper is reportedly in stable condition. Church, 4 women were shot, 2 killed. Kale, bana bakubiddwa, babiri bo bafiiriddewo, naye ate olukwe luviira ddala munda. Ebyo nno tebiri Uganda. Ebyo biri US. Masasi. Byebyo tetugenda kwongera kate kati tuongereko kinga ab'ebyokwerinda boogedde. Katugende wane ewaffe era kakomyewo Pastor Bujingo ne Robert Kayanja bano bo bano baba oba bagere twabalabako ko gwali mukolo gwa mwami Museveni nga batuddeko wamu naye tebatuula ku mmeeza emu era ne batteerawo ng'aliwo enjawulo. Ono yali atudde mu maaso Bujingo naye nga Kayanja atudde mabegako wali naye ng'entebe ye nnene bwaguuga bweti eriko ebimuli binene kwegamba era kiragira ddala heve waali abakungu ba gavumenti nga batudde kuli alina bambasada etugamba kino ekintu kino class attracts class. Gwe kyoba omanya bw'oba oyagala okubeera owakabi beera n'abakabi naye kasita weefuulamu omujega era emmeeza ekyuka ogenda olaba bakutadde ku mmeeza naye nga ogwoli gumeeza. Eyakayanja yaliko ebimuli eyakayanja yaliko ebimuli eno nga bamuwadde katebe kaliko katebe kereere n'akatabo ke yasoma baakajja ku mmeeza y'ono omukulu. Gwe wali waali levo omukulu alinga gwe bayinvayitinga okumulaga jangu olaba ekiraasi. Kakati tubiveeko just byaliwo bituufu naye just tukaleesemu buleesi. Kakati kyaki z'abalokole bwe ziba zibangibwawo wano oba nga kyaki etandika bagiwandiisanga oluusi kitongole oba kampani. Kyova laba ebeera wansi w'ekitongole oba ebitongole ebiruubirira azin ebirabirira ebirabirira ebirondoola omutindo gw'ebintu mu ggwanga bagiyita batya Uganda National Bureau of Statistics. Kati URSB URSB ye Uganda Bureau of URSB ye y'omutindo anti yewandiisa. Kati ebibiina bino eddiini zino kyaki zino ziwandiisibwanga bya kwegamba NGOs. Kakati Pastor Kayanja wulirizaamu katono. Pastor Robert Kayanja ng'agenda sinkana abakulu babede banne ng'abayitiramu abagamba mumanyi nedda
mutujje wansi w'ebitongole bino tubeerenga naffe twetengeredde kubanga guno mulimo gwa Mukama tuli balyoyi ba myoyo tosobola kugaa nti ate enjiri yaffe ate bagiregulatingira mu bintu ulira kakati wano tulinawo kyaki ng'amazima gali nti zikolanga NGOs ngaliwo abazireetamu akasimbi ne kayita mu zo bweppa ate twabiwulirako ko mu kiseera kya gundi oli we yafiira goba Richard we bakuba amasasi nti wandibeerawo akasente akaali keetooloolerawo nga ka mukulu oli CDF mu Pentagon yawo kakati ensimbi zino ono Pastor Bujingo agamba obusajja obubiri buno tebugenda tutegeerera obusiraamu buli wansi wa bitongole ebyo siri sure ne bwe yayogedde n'obukatuliki buli wansi eyo kati bano abasajja ababi bakayanja tebagenda kujja wano batubuulire emboozi zaabwe za malwa kakati luno nalwo lufuuse lutalo lwakubiri dugenda mu maaso duno dwo teruggwa gwe kyoba omanya eno ebanga firimu y'amasasi seri kakati lusimbudde oli akamala okukyaza Benihini n'aleeta amasannyalaze mu ggwanga olwaleesa amasannyalaze ekisigamba gano agaaka Muhoozi yamututte talinnya kukwata ku muganda we kakati ene watali masannyalaze ne wali amasannyalaze ga Benihini ensasage yagudde dda kati tusooke tulabe ensonga gyeve wakayanja kozi gye bitandikira then tugatte bugasi ew'omukulu Bujingo Aloysius Niyonzimana kutuufu you had a right to worship nti oyina eddembe okusinza sometime last year akaseera akamu omwaka ogwedde I received a letter nafuna ebbaluwa it was addressed to two people nga bagiwandikidde abantu babiri myself nze and Bishop Ruere ne Bishop Ruere from the Attorney General of Uganda. Ewa Ssaabawolereza w'eggwanga lino. The president was directing him omukulembeze ng'amulagira to meet with us as atusinkane concerning the registration ku kikwata ku kwewandiisa of our churches. Okuwandiisa amakanisa gaffe. Because you remember we've been registering in NGOs ngazi NGO as though we are tree planters. Jobera tuli basimbi ba miti. He was very specific. Yayogera kati. He said if you are running a charity, bw'oboddukanya kitongole kya schools, masomero, orphanage, all those you'll go to NGOs. Ebyo byonna okwewandiisa ogenda mu ba NGO. But a church naye bw'ebanga kanisa and worship n'okusinza should not be subjected tebiina kubeera wansi to operate like a charity. Kola ng'ekitongole ky'obwannakyewa. Because it's us, it's we who have been subjected to that. Fenga kanisa ffe be baateeka wansi eyo. The other big ones, they don't go there every year to renew. Ab'amadiini galibo tebagendayo buli mwaka every 5 years to renew. Buli myaka 5 bazze bujja. As a church, fenge kanisa. I want you to understand. Njagala mutegeere. As a church, ng'ekkanisa, as a place of worship, ng'ekifo eky'okusinza. Because the constitution Semateeka does not state that. It gives you a right for worship. Ekuwa olukusa n'eddembe ly'okusinza. So we went and met the Attorney General. Twagenda ne tusinkana Ssaabawolereza w'eggwanga. So today, leero, I received a letter nenfuna ebbaluwa from the Attorney General, okuva ewa Ssaabawolereza w'eggwanga, Honorable Kiryowa Kiwanuka, ow'ekitiibwa Kiryowa Kiwanuka, before he had written nga tannawandiika to all these other groups. Nga tannawandiikira these are for my records. Bino byafaayo byange. So he wrote me a letter. N'ampandiikira ebbaluwa. And Bishop Ruere. Ne Bishop Joshua Leerwe. The letters come on the 9th, which means it was written today. Ebbaluwa ewandiikiddwa leero nga 9 ogw'omusanvu. And it was delivered today. Era ne bagintuusaako leero. If you don't get excited, I'll remove being a pastor from you. Ekyo bwe kitakusanyusa obusumba nja bukuggyako. It says, egamba July 9th, 2025.
Pastor Robert Kayanja, Lubaga Miracle Center, Kampala, Bishop Joshua Luere, General Overseer of the National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches of Uganda, registration of Pentecostal churches. The above matters refers subsequent to our meeting on November 20th, 2024. I briefed His Excellency, the President, on the same and awaited further guidance. In the meantime, I advised the NGO Bureau and URBS to seize the demand that Pentecostal churches that carry out only spiritual activities, services, worship, register under the NGO Act. Pending further guidance. Copy of the letter to the Minister of Internal Affairs, Executive Director, NGO Board, Registrar General, Uganda Registration Services Bureau, is attached for your records. We shall now await further guidance from His Excellency. So as of Echonga chikyali awo waliwo ebbaluwa eyavudde wa Attorney General era n'abamawulire bagiwandiiseeko ng'egamba nti waliwo abaamutuukirira ne bagamba obulokole tebwagala kwewandiisa nga kampani ate era tebwagala kwewandiisa nga NGO. Kyokka nga ne Uganda Muslim Supreme Council yeewandiisa mu kampani emyaka obusiraamu gye bumaze mu Uganda nga bwe bwasooka obukristaayo mu Uganda. Buli mu URSB is a company limited by guarantee. House of Prayer ne Uganda Muslim Supreme Council zenkana amaanyi mu kwewandiisa ly'eddembe ly'okusinza lye tulina mu Uganda. Naye ate ebbaluwa eyayise ensonga lwaki twagala twogere tuwabule mu mutima mulungi. Ebbaluwa eyayise ku mpapula z'amawulire eraga nti kaakati mu kaseera kano waliwo abaasobola okumatiza Attorney General n'agenda amatiza ow'ekitiibwa President kati mu kaseera kano ak'obululu. Attorney General bw'amatiza President n'amugamba awe bano amagezi abaregistering ekkanisa aba NGO n'abaregistrar of companies bagire nga balekedde awo okuwandiika amakanisa until further notice. Ekyo kya bulabe nnyo era twagala kuwabula gavumenti titosobola kuggalawo zaaliro ng'ate abantu bali mbuto. Tosobola kuggalawo zaaliro ng'ate abantu bali mbuto. Kya bulabe nnyo amakanisa okutandikibwa nga tegalina we gawandiikibwa. Naye ng'okuwandiikibwa nga kampani oba okuwandiikibwa nga NGO si kibi n'akatono. Nze nga bwe ntegeera ne bannanga bategeera nga nze tutegeera ng'ekkanisa si kitongole kya gavumenti. Nkiddemu nze nga bwe ntegeera ne bannanga bategeera nga nze tutegeera nga ekkanisa si kitongole kya gavumenti. Ekkanisa mulimo gwa Katonda. Omulimo gwa Katonda guno bwe muba munaagutambuza muteeka ogwanjulira gavumenti so si bantu buntu. Bwe muba mugwanjulira gavumenti mu nteekateeka eziriwo, it is either a private company because it's not a public office. It's either a private company nti egenda erijasiteringibwe nga private company. It's either an NGO kubanga ekigambo kino NGO abalokole bakibasomesa ne bakibasomesa bubi abalina ebigendererwa byabwe ebirala ne bakirabanga sitaani awedde emirimu
n'ekigambo ekyo kyangu nnyo. Akagambo akasooka ka N kategeeza nani, ako wakati ka G kategeeza government, akasembayo ka O kategeeza organization. Bw'obigatta awamu nani government organization. Are we government organizations? The answer is no. Why can't we submit under the Non-Government Organizations Act to register so that we are monitored and we can give accountability? Lwaki abantu bakyawa NGO? Lwaki bakyawa okuregisteringa nga company nga n'obukatuliki obumadde wano okumala ebbanga, n'obwangerikani obumadde wano okumala ebbanga, n'obusiraamu obadde wano okumala ebbanga, buregisteringa nga company? So twafuna bannakigwanyizi, Katonda nga agenda akola omulimu ng'abantu balokoka. Kati bo bwe bawulira nti tuli 14.7% according to the previous census, nga bagamba naye abo abantu abo 14.7% omuntu abafunamu atya ssente, nga bafuuka abakulu baffe, nga bagenda e Bulaaya nga balya, nga bagenda mu Amerika nga balya, ez'e Bulaaya ne mu Amerika tezibamaze. Kati baagala kutegeeza government nti babiri basatu bana they own the 14.7%. Era y'ensonga lwaki mu kaseera kano basobodde okumatiza Attorney General tulekeraawo okuwandiikibwa. Kati bo balaga nti be batuvunaanyizibwako kibalo, bali mu kibalo. Muzeeyi ng'agenda kunoonya bulu mu kaseera bwe kati sente ezinaagenda mu balokole eri abeefuula abakulu b'abalokole, beefuula abakulu b'abasumba bonna. So bamulaga nga tobawandiika wano, nga tobawandiika na bano na wano, ffe tubalina eno. Kati nga tubalina eno muzeeyi tukutegeeza ekintu kyabwe, kubanga nabo baagala ekintu, bali bubi, beetaaga okuzimba amakanisa, beetaaga okuddaabiriza, n'abamu bambi abasumba abaana baabwe tebasoma. So bano batuukayo babiri basatu bana mbu bakime ekyabalokole bonna. Muzeeyi tukulabula, tewali n'omu atuyinako obuyinza. Ekyo nga kikyali awo, waliwo ebbaluwa eyavudde wa Attorney General era n'abamawulire bagiwandiiseeko ng'egamba nti waliwo abaamutuukirira ne bagamba obulokole tebwagala kwewandiisa nga company ate era tebwagala kwewandiisa nga NGO. Kyokka nga ne Uganda Muslim Supreme Council yewandiisa